kitalo nnyo nnyini ddala amawulire ge tufuna era nga gakagwawo eyaliko Vice President wa Uganda omukulu Dr. Specioza Wandera Kazibwe afiiridde mu accident mu bitundu eby'Ewakiso enkya y'olunaku olwaleero era nga mulega tufuna babadde mu mmotoka ey'ekika kya Land Cruiser, emmotoka evuddeko omupiira bw'atyo n'ayisibwa awamu ne mutabani we gwabadde naye mu mmotoka. Tusaasira nnyo abafamire ye ate ne tubasaasira ddala naye ne tumwebaza emirimu emirungi gye yakolera eggwanga. Dr. Specioza Wandera Kazibwe omukama bw'atyo bw'ayagadde okumuyita era bw'atyo bw'amututte. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'amutwaziseemu oba obulamu bw'atubeereddewo n'ebirungi byamusobozesezza okutukolera. Tusiimye nnyo era twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti Mukama Katonda nga yagabye era Mukama Katonda nga yatukulembera tuwakitagenda kutambulira ddala bulungi naye Mukama Katonda ebadde omulabe waffe buli kimu tuli kukiwerukaminga naye nga maama Wandera Kazibwe tusaba omwoyo gwe omukama agulamuze kisa. Mawulire si malungi, mawulire ga nnaku naye nga twongera obbategeeza n'obbajjukiza nti yaliko Vice President omukyala Wandera Kazibwe Specioza afiiridde mu accident mu bitundu eby'Ewakiso eyo. Niwankulire mukwano gwange ono ate naye alenywe atubuulire ayongere okutulambulira ensonga naki obuzibu buvuddewa oba okufuutuuka okuttibwa kwa mukwano gaffe oba kwa maama waffe Dr. Specioza Wandera Kazibwe. Galaga nti afudde mu kabenje ak'emmotoka wabula Daily Monitor evuddeyo n'ekonfaminga ng'egamba nti former Vice President Dr. Wandera Kazibwe rushed to hospital after a car crash. Addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka oluvannyuma lw'akabenje k'emmotoka. This AI tool will take your idea and create a complete book, complete with design, images, layout, everything, including the content, literally in a few minutes. Watch this. So I'm using Designer, which will import content from your blog, from a Google Doc or a Word doc, or even a YouTube, depending on the plan you choose. For now, I'm going to use Word Genie, the AI feature. So all I need to do is give it an idea and then click on next. And then just tell Word Genie what audience am I targeting my book towards. Then it'll just show me a selection of titles, which I'll just choose one that catches my eye. Then it'll suggest the outline for my book, which I'm free to edit as I see fit. And now the magic happens. It will generate the full content of the ebook ready for me to edit, tweak and tune. And obviously I want to make motoka. Yes, oluvannyuma lw'akabenje k'emmotoka ke bafunye bakubye gy'oyinza okuyita po oba empagi. Babadde bali Wakisi village eyo mu Njeru side ze ku Kayunga road eyo gye babadde okusinziira ku poliisi egamba nti omupiira gw'omu maaso babadde bavuga emmotoka kika kya Toyota Land Cruiser. Omupiira gw'omu maaso gwe gwabise. Bwe gwabise abaddemu n'omwana we amanyiddwa nga Louis Ingabira Wandera nga wa myaka 17 era abadde avuga oba abadde abavuga driver waabwe amanyiddwa nga Fred Kayongo naye alumiziddwa ebyensusso. Kigambibwa nti bakubye omuti emmotoka bwe balusa omupiira ogw'omu maaso front tire neremerera omugoba waayo Fred Kayongo bw'atyo mu kulwanagana nayo neekuba empagi
ebadde bali. So baddusiddwa mu ddwaliro. Amawulire agasoose okufuluma abamu bawandiise nga bagamba nti alabika afiiridde mu kabenje kano tannaba kufa era tewali yakakasiddwa nti afudde. Kigambibwa nti baddusiddwa mu ddwaliro. Embeera tugirinda abasawo bagituwe. Tetunnamanya ddala ki ekituufu ekiriwo mu kiseera kino wabula nga mawulire geego. So tumuteeremu ssaala. Mbadde njagadde okuwa ku bimu ku bigambo Wandera Kazibu ono byasembyeyo okwogera. Abadde ayogera ku bantu bafiniito Mpuuga de Mapuuga. Gundi Wumaru Kiseka yamutuweeredde erinnya ye Wumaru Mpuuga Saalongo. So bingi mawulire si malungi. Njagala n'okubeetondera okubeera nti Jo ne leero, in fact Jo nataddeyo video ne muŋŋamba tebaddeemu ddoboozi, nagenze okugyekenneenyanga kituufu. So mbeetondera. Yes, oluvannyuma lw'akabenje k'emmotoka ke bafunye bakubye gy'oyinza okuyita po oba empagi. Gana agasajja muli gabi nnyo muli gabi nnyo. Munaataba meka nange mbigaanyi sigenda bakolera ku bwereere. Munyiiza era olaalabya fulufiga neŋŋamba oke mwanyinaze ate era kituluma. Ife tukwatenga sente ezaffe n'oteekamu obudde n'ogula data. Museveni sente zaakola ziwa taata wange mwamutta ne mutwala ente ze buli kimu mwakitwala. Naye ebyo byonna twabisirikira. Entalo zammwe bwe zaayisa bazadde baffe twabisirikira. Tubadde twasirikanga tukolera gavumenti eno si complaining nga nako. Naye ekisinga otunyiiza omuntu n'ava eri n'ekatemba we n'omukwatira sente n'ozimuwa. Atayina nakya mu butuufu nga bw'omutunulira tayina kyagatta ku ggwanga oba tayina nakyagasseeko nti kale yayogedde kino na kino mbola okuba abavuma. Kati fe abavuma Bobi Wine yakatuwa mmeka? Kati mubyekolereko tuganye ŋŋanye. Kyova olaba mbadde mu kamooli, ŋŋenda kubeera mu kamooli. Abaana bagenda batunuzamu emidumu mujja kitegeera. Ate ekisinga okutuluma tuwagira pulezidenti waffe Muhoozi ate mumugjeewo. Musigazaawo bisisitimu byammwe ebirina eriiso limu. Mwagala buli kaseera tubeere nga tuli ku maviivi. Ebyo Isima yabagamba mujja kutta bangi. Nze nkwate buli kaseera data owange airtime owange buli kimwe n'obudde obwange bwe nandikoledde abaana bange nabwe era mbugatte ku bintu byammwe mwe mugagawale. Ate ekisinga okutuluma nga mukwata sente nga muziwaabo abatasaanidde. Mbufe tubanoonyenga bunoonya. Lwaki mwe temutunoonyako? Offices ze mulimu ife abali ku ground era nze neewonya nnyo. Bobi Wine musajja mutuufu nnyo. Abaana be abayita bafutu soja ate nga abamanyi wadde talina kyakubawa naye ate abayita n'ab'embuleesinga n'agamba weebale nnyo kyokola. Naye ebisajja bino biri eyo bisirise bigaba sente mu buveera mu nsawo. Ogenda okulaba nze ndi mukwano gwa gundi olw'okuba gundi gyali gundi n'amutemera kadiru. Ife tulifuna ddi naffe okusiimibwa? Tukooye tubiganye mbiganye. Simu abambulirawo okubeera mbakooye kaninde Muhoozi wanagira siwagira mwe binnamukadde nebibeerawo ne bitulumya emitwe. Ogenda okulaba musimanyi ono bwati. Ate ekisinga okunyiiza kambabuuze basajjamwe abo abaana be muwa ssente abali mu entertainment industry mbuba buloga ekimu kyambuza n'okumbuza mbugolina ba followers omanyi ba followers benina
live zenkubo zikuba nenkyaza ba honorable nenkyaza baani nkyaza abambasada baani babeera ku live zaffe ate abo si kikulu naye the local people abalonzi betubeera nabo enkumu n'enkumu nga twogera ku bituluma be bakuwa akalulu ate noveeri nompogerako mbusimanyi kati katubaleke oba tukyuse nze sijja kukyusa mundu kuba ninze muhoozi naye abaana bagenda bakyusiza emundo tukooye tubakooye mwagala kutumanyira kati mudda ku masimu gaffe mbu mugalembeka eyange temutawaana kulembeka mumanyine wembeera temunshinikirako binnyo mwagala kumanyira bumanyizi bantu buli kaseera n'otunulira akavubuka kali awo kafuna sente tekalina kyekali just mbukumbu mwe mulowooza ffe tebituluma ebyo ffenna twagala ensi yaffe era twandyagadde tukolere ensi yaffe naye kiruma nnyo nga n'omuntu gw'olabira ddala kati David Obuwa yakyogerako wano naga nze abasambi b'endaba abagenda ebweru okuzannya omupiira abamu nze mbasinga nange nsaba mu nte ngende nonye ku sente South Africa kati nange nsaba mu nte gasajja mwe sibeetaaga yate mwabandeeta mwabangamba mbawagire oba mwabatandikako live zange nemukwata abantu abatalina yadde mugaso n'omulaba mbu oyo bamuwadde diiru yakola kino oyo bamuwadde diiru yagenda okola kino naye n'obabuuza ayogera ki kubanga politics is all about talking si bino mbw alina following yenkanawa following byebiki bye mwogerako abantu politics yakumatiza n'ogamba onookola booti kino kiri bwe kiti kati tutuule nammwe tutandika okola debate oli ali just awo talina nabyagira mbola okuba alina following ebyekiyaye ebyekimpatiira ne mumuwa sente olw'okubona alina asobola okumutuusewo ate ekisinza okutunyiriza ddala be bantu abeefuula nti bakolera Museveni nga si bamukolera nga bavuma muvume olutuuka eri nga be bafuna sente nze sale sina kyenkwetaaza nze njagala guidance yo nakumanya nti at least abantu betukolera batufaako we don't need money because ensi yaffe tetusobola kugitunda butunzi olw'okuba batuwadde sente naye twetaaga naffe omanye nti at least data gwokozesa airtime gwokozesa n'obudde bw'otaddemu mwe temubalaako nti abaana bano abateekamu obudde bwabwe ne bakola kino na kino mwe mulowooza tulyawa ekyo tetwandikibuuzizza naye mwe ne mukwata ssente ne mutandika okuzissa mu politics ate muzitaddemu ate muziwa abatasaanidde kati mubyekolereko tubikooye ate mwe aba atuleeta agala tumanyira bumanyizi buli kaseera mubyekolereko bikuba ebikono mwe abatalina nsonyi bantu mwe temuyina nsonyi omwana kati nganze mbakolerera buli kimu njogera n'abavuka banupo genda okulaba ng'oli afunye point agamba okay abaana tukyusiza bangi muli awo mulimba bulimbi President Museveni olw'okuba yabawa ssente abayimbi bayamba ki abayimbi n'obawa ssente za buli kanaku n'obawa ssente ddala omuyimbi ayimbye ekinyo ekikutiisa ennyo ekikukanga ne ba advisor bamwe basiru nga mmwe ayimbye eki ekikutiisa olyoka ogambe nti waaye omuyimbi ono atukanze nnyo katuveeyo tumugulirire muyina kuyamba ffe naffe tuyambe eggwanga okutegeera ekituufu naye ne tubeera kuno n'oyogera n'enkeera naluli bannaaye mutusaasireko ne bw'olaba nga tusiriikiriddemu oli n'akubuuza akasiriikiriro n'ogamba nina ebintawaanya noonyeza famire yange tetugenda kubeera banakyewa ate twandibadde ekyokubeera nakyewa kubanga eno ensi yaffe ife omukulembeze waffe yatugaana okwekalakaasa yatugamba ekintu kimu tukolerera nsi yaffe oyo ye pulezidenti wange Muhoozi naye ekizibu kiri kimu ogenda okulaba nga mu butuufu okola naye ate b'okola nabo bafuna nnyo
omuntu n'afuna sente n'ogaka kati ono agasse eki ku ggwanga oba kiki kyaleese ku menza ate ffe ababonaabona omusana ne gukwokya n'ogenda n'ogasako eno n'eri emmotoka zaffe bazokyeza biki bye tutabagambye bantu mmwe ne mubisirikira ne mubisuula mu bubbo bwammwe ate nga si bya kiyaaye naye abaleese ebyekiyaaye be mwagala mubyekolereko bantu mmwe mubikoleko oba mututta oba mukola ki ati mwamanyi bye muba mukola anti full figure big up to you era nze olwakula neŋŋamba okay voice of the people voice of the voiceless kati mubyekolereko ate mugenda kulaba akalulu kano naffe ababadde bababeddeko emabega nga tugamba katunywere kubanga enfuga y'abano bamusyazi abasyazi bafuna wano akabondo ne bagamba kati oyo avuddeko abasyazi awo we bagenda okugira batwala ensi yaffe be tubadde tulwanyisa leka babalwanyise kati mulwanagane mulowooza simanyi ogundi ayogedde bwati ono ne yeekabyakaabya obuziga bw'amalembo ne mumuyita ne mumuwa sente ife tubonaabone ku makyankeere mbakolere paka sawa meka ne lwegulo mbakolere paka sawa meka buli kimu nedda mwekolere ku bintu byammwe naffe tujja bayambangako aweetaagisizza wemba sisobodde sirina gwe I don't answer to anybody I'm just a Ugandan leave me alone. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira omwami ng'ofu